mutulesa ekiwandiiko tugoba Haji Rashid mu family ya nnyoko manyi bayita family gwe oyinza okugoba omuntu gye bamuzaala kiringa nga junior okera ku makya nengoba baganda bange mu family obuyinza mbujjawo ye ntandika nti nze muganda wange ne wabanyiziza nze I conflict nze baganda bange abo I conflict with them because family mwawukana ne muyombe biba mu family ine ebizo toyina right wanu kugamba nti ono muganda wo omugoba omusayi bagugoba can you chase your blood mwabaana ba Haji Rashid lukwago oli muganda wammwe era bye mwakoze biswaza mmwe kwa muli basiru ebyo biwandiko bye mwawandiise byalaze mwine fitina mwine nugu mugenda nakuloga mwamujja kuloga muganda wammwe fitina yokka ndokubanga yakisinze mukazi we wabadde agala akisinge ki omuntu akisinze mukyala we he kissed his wife. Do you have to crucify him to that extent? Mbukubanga mwamu kutabye. The man kissed his wife. Nani muvayo ne mulaga enge etima banange yo family tata wamwe abaya fajali abewunya. Nukubo mwana wa tatawo. Can you chase your brother? Ate bonna babadde bantu bakulu nze dini nze banesiba nkiri mbasiramu I don't know what's happening with Muslims abasiramu tebeyagaliza nze sikirabangako abasiramu omusiramu ayinza owala na musiramu munne ne weewuunya kyafa wano Mufti Menke yajja teri mu Katoliki yavuma Mufti Menke in fact I'm a Catholic ne Mufti Menke mulaba kwebintu yayogera binjagasa obusiramu ne wasanga basiramu nga bamuvuma bavuma Mufti Menke tasula ku kyalo gye basula tababiranga ku ttaka Mufti Menke si yabbo ettaka ly'obusiramu ekisinga okuneewuunyisa mu bajja abatulugunya bamwagala n'abasiramu mukose ekisibo kino mweddeko ovuma otya Mufti Menke musajja tutatundanga ku ttaka lya busiramu talina kiyali kibyako. In fact Mufti Menke he has mobilized abantu abaddiini endala okuyingira obusiramu. Omanya abasiramu abayingidde ku lwa Mufti Menke go wakayingiza abasiramu bameka? How many people have you turned to be Muslims? Nino osanga obukyayi ng'omuntu musiramu nenga ayogera ku musiramu mune n'obu